Oi, Wanje. Abantu nga balina obusungu ku bantu. Batya? Babanga obusungu obutegeke. Bwa butegeke. In fact nze nyina abantu bengamba. Nti mu bulamu bw'ensi eno Mukama buli lwakusitula eddaala. Kendeeza ku muwendo gweyaniriza mu bulamu bwo. Nyina mutabani wange nali njogera naye. Mugamba oli myaka emituufu egiwasa. Nambuuza olwaki. Ne mugamba omukazi gw'ogenda okufuna talina biruubirirwa birala bimuleeta okuggyako omukwano. Kuba tolina kyokola ki? Kyolina. Buli lw'obaako eddaala ly'otuukako kikubeerera kizibu okumanya omuntu azze ngaze na mutima gwe gwonna. Era abantu abaliwo nga Mukama alina waakutuusizza. Omwaka bwe guggwako ng'omuntu gwe walina omwaka oguwedde okyamulina. Mutulewo mutudde munywemu kacaayi. Abanywa kkenge munywe kkenge. Si kyangu. Abantu bajja mu bulamu bwaffe nga missoni ye ya mwezi. Ng'ekyo ekimuleese mu mwezi gumu bw'atakituukako olwo oli mubi. Kaakati ebyo by'olaba ebintu ebibaawo n'ogayiye gundi ono ate tubadde tumulaba ne gundi abadde akola bw'ati ate yeyandivuddeyo n'ayogera bw'ati. Alina ebyamutwala. Bwe bitaatuukirira tolina nsonga lwaki akusigaza mu bulamu bwe. Kati kibi nnyo nti otuuka ku level n'otandika okwaniriza abantu naye ng'abantu bweyaniriza gwe batadde mu bulamu bwo naye ng'ate gwe mu bulamu bwabwe toliimu. Wabula balina ekibakoze eki. Enno yasobodde okwatula mwebaze. Ye ekimususseeko n'ayabika. Kankyogere. Abatayogedde abayabise bwabisi baabika. Abantu baabika ekyo badde kimanyi. Omuntu abeera akuyinako ekkonda ng'akuyinako ekiniga ng'akuyinako obusungu naye bw'olaba ng'avuddeyo n'ayogera aba ayabise. Kiba kimulemye okukola ki? Okuwanirira. Abanga bano abalogo b'enkuba agakanji teeyiike emmenya. Kakati n'abantu bwe batyo bakola ki? N'abantu bwe batyo bwe bali. Nti oyo abaakulaze abantu abali mu bulamu bwo aye tebali mu bulamu bwo bwokka. Be bali mu bulamu bwaffe. Era bw'olaba ekituukako oyo kikuwe kyakuyiga n'ewuwo kyekiriyo. Abeewuwo tebannatandika kwabika naye bagenda kwabika. Kyova olanze nyina mukwano gwange omu buli mwaka akyusa ennamba y'essimu. Okusooka nali simanyi lwaki. Kyekibamu ekyo. Buli mwaka ayingiza emikwano emipya n'afulumya. Kati gwe bw'obanga tomanyi nnamba y'empya kitegeeza takwetaaga mu bulamu. Obadde okimanyi nti olina level w'otuuka ng'abantu abajja mu bulamu obwo tobeetaaga nga be bakwetaaga. Okimanyi nti osobola okukera ku makya nga ku masimu 10 g'okuba g'orisiivinga tolinaako ssimu erina kyeggattako wabula essimu zonna zirina kye zikusaba. Kati beebo abantu abaliko gye bakoze eki gye batuuse. Sudiru Lupaleria ngolooza bw'akeera ku makya n'ate essimu n'agamba eno y'ennamba yange munkubire. Olowooza ku masimu omutwala agamukubira eziba zimugattako ziba mmeka? Ziba ntono. Anti oli akeera ku makya naga nti teweetaaga nze. Abasajja batuuka n'abakazi batuuka nga bali well strategic. Ayina kampani okimanyi nti yagundi naye n'ogenda omusinkana nga service gy'oyagala ya mu kampuni naga ojja genda olabe manager. Okategedde akantu ako? Ke kali ke waŋŋamba teri akuba mu Airtel naga mumpe nanyiniyo. Gwe wali ogula Samsung eyo gy'okutte wasooka kubuuza kusaba nanyini. Golooza singa nanyini wa kampuni ya Samsung oba manager oba director oba CEO akeera ku makya nassaako ennamba y'essimu nti bana in case of anything you just contact me. Inquiry. Olowooza bameka abamukubira nga baagala masimu? Abamukubira baba baagala either buyambi balina we baagala abayise balina okitegeera. Nze nali simanyi lwaki abantu batuuka ne babaako we batuuka ne baga nti nyina personal assistant, nyina personal secretary, nyina AD. Kubanga abantu abakizudde nga percentage ebitundu 9 almost 99 ku buli 100 abantu abagenda mu bulamu bwe balina bye banonye. Kati
kati abantu abo b'osinga okulaba ababeera n'obusungu ku bantu abo bye yanona teyabifuna. Kyokka ate era waakiri tobimuweeranga ddala, kubanga ne bw'onaakeera ku makya n'oga nti kamuwe olwaliro enkya bw'anaayagala okubaako kyanona n'atakifuna nga bw'abadde akinonye era ojja kubeera muki mubi. Kati olyaga nti kambeera omubi from day one. Mumanyire abantu beeteekako enkomera. Waliwo abantu ng'omunoonya omwezi nga mu ggwanga mwali ng'era n'okumulaba omulaba ng'omunoonya omwezi ne guvaako n'okwata omulala nga you cannot access him or her. Lwaki? Si lwakuba nti ali special naye yasoma abantu. Naawe sooka weekubemu ttooki ki ekibadde kimukunoonyesa? nyambako weebale nnyo. Okategedde? Gundi oyo muzibu tafunika ne bw'omunoonya, gundi yeepanka, gundi talabika, ayina obukazi olukomera, ayina obusajja obumuteekako olukomera. Ekituufu obadde omunoonyeza ki? Kubanga bwe wagenda ku woofiisi ye n'ogamba njagala gundi, baakubuuza ebadde ensonga ki? Nti nze gundi gwe njagala, eyo level yavaawo dda. Tenyagala mubalira business. Ndowooza okitegeera era alina kyakola ki? Kati abantu abo bwe bagenda mu bulamu bw'abantu bali ne batafunayo bye basuubira, abantu bali be bagenzeeko bafuuka abaki? Bafuuka ababi. Kyekiri ky'obuuza nti abantu nga balina obusungu, abantu balina obusungu. Kyokka ate si buli anoonya essimu y'obakubira essimu obajja mu bulamu bwo nti mukwano gwo bano na bunonyi percentage ennene ero na bunonyi. Abantu tubeetaaga, tetwetaaga abantu, twetaaga abantu. Naye abantu tubeetaaga wabula olina okussaawo level akomawo. Nga bw'egambye nti bwe wali ogula essimu eyo tekyakwetaagisa kusooka kumanya manager, era tewali agamba nti nze sigenda kugula ssimu ya Samsung nga soogedde na manager. Yingira dduuka lyo nabaga nti kati waliwo yali agambye nti nze sigenda kupangisa ku kizimbe kino nga soogedde na nannyini kyo eyakizimba. Bagambye yes ekizimbe rooms weeziri, njagala kwogera na nannyini nti nedda genda olabe manager mu office gyali, and you are insisting nti gweyagala nannyini, kitegeeza olina by'oyagala. Either oyagala nsaliraako oba okitegeera. Abantu balina n'embeera eyo nti bwakusinkana ajja ku influencinga. Okitegeera. Era weegenderezanga nnyo omuntu agamba nti nze kyenjagala okugamba ku ssimu kiyinza obutaggwa, kiki ekyo? Njagala kusisinkana direct webagabbe kunnyonnyola, kubanga akimanyi nti bw'anaatuula naawe nga bw'otudde wano agenda kuyingizaamu ye kyayagala okuyingizaamu. Oba okategeera? Kyekiri omuntu kyagala nti mbadde nkusaba ne bw'oba kyova olaba abasajja ne bw'aba akwana omukazi abeera naye ku ssimu nawoga nti mbadde nsaba ompeeyo ne bwe basaawemu nkusisinkanemu. Akwetegekere owulire ka perfume kenyini olaba akaviiri n'akazigo, kubanga nga bwogenda okuŋŋamba nti mukwano nkwagala, nyinza okuba sirina bingi byakuwa naye omutima gwange buli lw'otambula ontambulira mu mutima. Mpulira nga nsaanawo. Sandibadde musajja oyo gwe wandyagadde mu bulamu bwo, naye nze mpulira nga yegwe gwe njagala. Ebyo nga tosobola biŋŋambako, simwayagala biŋŋambira wali bw'oba nga agaana akaabemu. Ate mwegendereza abantu abajja n'amaziga mu bulamu bwamu. Ontegeera? Abantu bonna abajja n'amaziga kabeere ng'alina ebizibu n'ajja n'amaziga, beera mwegendereza gy'ali. Abantu abamu amaziga bagakozesa nga kyakulwanyisa. Neyeeyanjala. Era mwegendereze nnyo n'abantu bemuwa n'ayiwawo amabeere neyeevulungula olololo laalala maama nfudde bannange nze ankoledde abo abantu ate manyi excitement kikyonkoze nkubye omuggo bannange nze simanyi bannange nze agantu ago gabi ompadde mukama wange sinza kwebaza. Simanyiwo tomanyiwo nzije mukama akuddiseewo alinye mukama wange neyanza sisaasaana kusaasaana biki naawe obulogo obukujjudde. So byebyo muganda wange nti ekyo kyolaba tekigenda kukoma. Just kyolina okukola nti mukama buli lwabaako eddaala waakuteeka
beera mwegendereza ku buli muntu ajja mu bulamu. Mukama buli lwakusitula eddaala ofuna abakwetaaga bangi okusinga beweetaaga. Nkugambye njagala ombuulire ku ssimu 10 z'oreceivings olunaku olwaliro olabidde vidiyo eno. Njogera ku ggwe ng'ebintu bitambula. Ofunyeeko essimu mmeka eza bizinesi? Ntono. Era omuntu yenna nga bakuwadde ennamba ya woofiisi nogaa nti njagala kwogera n'oli emirundi mingi wabaawo ensonga. Yesu osobola okuba tulina abantu ng'akuwuliriramu emirembe kubanga muludde nga mukola transactions abo mbalina. Naga Mr. Lugonva ako kendabye kanankolera saagadde kusooka kukuba eri naye ggwe ontegeera ekyo kyanjawulo. Naye olibagaye nti bw'oba oyagala kugula poloti ennamba yiyo contact nti nze njagala kwogera ne gundi yennyini. Kati waliwo atajja kitegeera era nga ganti lwaki oba tukikola naye bw'ona amanya nti ogula samusanga tetumala kwogera n'azikola ojja kukitegeera.